bw'omala okulonda genda eka. Genda eka bw'onoonya oma bye nkugambye olyejjusa. There is no law which allows somebody to be chased from a polling station. In fact, there is a law which said after voting, you stay 20 meters from a polling station. People should stay there. Abasajja bano batuchunyiza nnyo. Bachunyiza abaana ba Uganda bagwanga. General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo bw'atyo n'akakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu awagirwa bazungu. Avuddeyo n'ayongera omumaaso n'okubeera nga kikonfaminga oba oliawo n'okiteekako stamp nti kituufu abazungu be bali Robert Kyagulanyi Ssentamu emabega. Takomyawo ayongedde okubeera ng'alumba omubaka Betty Namboze Bakireke nsonga ki ezaaviiriddeko Namboze okubeera ng'alumbibwa General Museveni. Of course ngenda beera nga nzikuwa naye olina okukimanya nti abantu bwe bakulamu bayiga n'okuyomba. Prime Minister Robin Nabbanja of course naye tugenda beera nga nkuwa emboozi ye ate nga Katikkiro wa Buganda munnamateeka Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga avuddeyo n'avumirira ebikolwa by'abasajja ab'ebyokwerinda abagenda mu maaso n'okubeera nga bakuba bannansi naddala ng'oli akutte ekitiibwa ky'eggwanga. Ntegeeza bendera zikiriza nkolemu bwe nti katono nnyo then nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kale mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nzikiriza ntandikire wano ebigambo olunaku olwaliro. Katutandike ne Moses Sali aka Bebe Cool. Omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu gye buvuddeko yasinkana Bobi Wine era Bobi Wine ye yasaba okugenda okukyalako embuga eri w'omulangira Kasimu Nakibinge ne basinkana wali ekibuli. Katikkiro omukulu amanyiddwa nga omulangira Kasimu Nakibinge yavaayo n'asaba bannayuganda okulonda era n'agenda mu maaso n'okubeera nga agamba ku bitongole ebyokwerinda era naffe okumuwa obweyamo tulibawulize eri obusiraamu, tulibawulize eri bakulembeze baffe munono, naye okusingira ddala eddoboozi lye eriri moro ti ebikyamu byayogerako naffe tuzomu obweyamo titujja byewala. Tumanyi tulina obuwagizi era bannayuganda bagenda tulonda naye ne tuza okusuubiza titujja kuba abakulembeze ab'enjawulo, abakulembeze abaagala ensi yaabwe, abakulembeze abanaafuba okulaba nga bannayuganda bonna beyagalira mu ddembe lyabwe naddala baganda baffe abasiraamu abadde abatulugunyizibwa. Era tukakasa nti jasa okumulabako tuweeredde omukisa, tweyanza nnyo jjajja, tweyanzeege. Aba National Unity Platform NUP batusaba okutukyalirako olunaku olwaleero era y'ensonga lwaki olwaleero tuli wano. Era okusooka nga mbeebaza nnyo okutwala akadde bajje batubuuzeeko, naye kye tuyinza okugamba bannayuganda nti okulonda kujja era kubaddewo kujja kugende, naye tubasaba babeere bakkakkamu, babe n'emirembe era bawulirize bonna abeesimbyewo bwe batuuka mu kulonda balonde oyo gwe balowooza nti atuukiriza ebyo bye beetaaga. Twagala nnyo n'okukuutira bannaffe bamukwata mmundu bonna nga tuyita mu bukulembeze bwabwe okubasaba nabo bakuume emirembe, babe n'empisa, baleme kutulugunya abannayuganda, ebyali eggulu ne kawempe bireme kuddamu. Tulowooza nti okulonda kujja kugende, Uganda yaliwo nga tetunnabaawo era ejja kubeerawo.
n'okusaba Electoral Commission nayo ekole butaweera okulaba ng'etegeka okulonda okw'amazima era okw'emirembe. Bebe Cool avuddeyo n'awa endowooza ye kumulangira Kasimu Nakibinge ebigambo bye yavaayo n'ayogera. Saagala nnyo kwogera ku ndowooza za Bebe okuva we yavaayo n'ampooninga, saagala nnyo kuziwaako ndowooza. N'endowooza Bebe emyaka gye yandibadde agiwa ekitiibwa. Tusooke tuwulire Bebe biki byayogedde, then nzijje tutandikiraawo. Naye Museveni mwali mumulabyeko ng'asindisa abajaasi bakwate ku jjajja waffe w'obusiraamu Nakibinge. N'ebigambo bye yali ayogeddeko katugambe ebikuba gavumenti. Museveni ateeka pamba mu matu bw'ati n'asirika. Bannange twagala ki? Jjajja w'obusiraamu ne bw'abanga mutuufu, naye ye Museveni akulaga asirisa akirese, akyesonyiye. Kale n'otuuka ku budde nga buno bwe waligambidde nti abayisiraamu tusabe Allah atuwe neema etusobozesa okukola okusalawo okulungi ku mukulembeze ekigwe twetaaga, kubanga twagala abannamadiini basabire emyoyo gy'abantu bakole decisions ezitali sentimental but rather decisions ezibayamba mu byenkulaakulana n'okubeera obulungi. Ye ssaala gye naalisuubidde esabibwa, naye oli najja n'ateeka eddiini yaffe y'Obuyisiraamu ku sowaani, gavumenti esobole okugikyawa, muzeeyi asobole okunyiiga. Naye babaseekamu abalala mbalabye muweze, mubadde bangi muvuddeyo publicly ne mwogera oba Seeka Guuga oba yaani eyakawaŋŋamudde, teyakawaŋŋamudde yadde ayogera mazima, very simple. Yabagambe nti bannange nze mu bakandidate abaliwo Museveni akyansingira. Oli n'amubuuza nti wagira abakafiiri, kyava akubuuza nti Bobi Wine musiraamu. Ndowooza olaba okukozesa obusungu ekifo kyaki ky'obwongo, ogenda okwogera n'obukafiiri tomanyi na bukafiiri kyekitegeeza. Oyo ye Bebe Cool. Nja kusaba comment yo gwe kikyolowooza ku Bebe. Sometimes Bebe oyinza okwagala omwanukula nene weesanga nga gwa mwanukudde ate gw'oyinza ofuuka omusiru. Kale n'okkiriza yasigale n'entegeera ye naawe osigale n'eyiyo. Away from that side, njagala tulabe ku katambi ka General Museveni avuddeyo n'ayambalira Nambooze kabadde ka trending okumala ennaku eziyise emabega. Nga siina nnyo nsonga ekankozesa, ne kakati nfunye ensonga lwaki tusaanidde okakola. Bino bibimu ku bigambo General Museveni byagambye Nambooze, akakazi k'emukono. Akakazi ka opposition awo ka nani kana k'emukono Nambooze bakala ko beta kali abuganda abo fene tulemerawo kubanga bo bari bagamba nemabe kana kajja ono mukyala yajja Lumanyi Moyo naye waliwo abaliwo luli abali bagamba 95 mukaaga abali bagamba mutuleke tuteese nabe banja kisobola kubaleka bali bagamba tubaleke aba Mairo. Oyo ye General Museveni abadde ayagala kwogera ku mukyalo gwe bayita Maama Mabira, naye Maama Mabira yasala n'agenda mu NRM. Kakyova olaba erinnya bw'abadde ayagala odyogera amaze n'alikomya kuba amanyi oyo ye yamusuubula oyo ye yamusuubula n'amwezza Nambooze akyamulumya omutwe. Njagala twebuuzemu ebibuuzo, lwaki abakulembeze abalinga abalungi Mwami Museveni ne pate ye Berumba bogende Sembabule n'olaba Goleti Namugga enwana gye bamulwanamu, novayo n'ogende Luwero n'ogende Walutamaguzi Semakula n'olaba engeri gye bamulwanako. Era Mwami Museveni yavayo n'agamba nti akasajja akakeruwero simanyi kye muyinza kankolera
kakati Namboze Mukono oyo yebaze bagugulana okumala ebbanga bwe yatuuka Emityana n'agamba ekivubuka kino kizaake bano tebaagala abantu bagezi n'ekirala abakolera abantu n'ekyo nakyo kiri tulinda reply ya Namboze tugirabeko. From that side waliwo akatambi akalabiseeko nakuwaka akatambi akasooka amagye we gayingirira ku Entebbe Kyagulanyi we yali agenda Entebbe municipality eri ewambwa tekamwa nakuwaka akatambi nga amagye gayingidde mu dduuka ly'omuntu nga gagenda gakuba omuvubuka eyali akutte flaga y'eggwanga. Njagala tusooke twekkaanya akatambi kano nga bakuba omuvubuka mu seconds nga 3 then nzije nkuwa akatambi ak'okubiri then tufune ebigambo bya Katikkiro. Enfulumiddeawo kati mbadde mukukira wansi naye abana omusajja bujja ne bona basatu bana kabangaleze yavumbutusaawo nzekeze balaba nga bapaakinga nze kuba mbadde wabweru abana evaayo nze nebitawo ekikumi nga nabamuleeta ayakusabya Junior egwa muteze ndowooza bona nga bali omuntu nga bakuba muntu omu. Well, ako ke katambi omuvubuka bamuggyako fulaga era ogiraba ng'omusirikale agikutte bali mu kubeera nga bamukuba. Kakati waliwo akatambi akalala akafulumye nako njagala okalabe. Kano kafulumye lunaku lwaggula ekawungeezi ne kasatuleetinze nnyo olunaku olwaleero ku mitimbagano egy'enjawulo nako njagala okekkaanye. Ekiseera kituuse amagye ge twali tugamba nti gampisa okubeera nga go gennyini gagenda kuddamu okubeera nga gabba. In fact nina akatambi ke nnakuwa omusirikale we yabbira essimu ya civilian. Kakati kirabika kino kye twolekedde kansooke nkuwe kano bwe mba nkyayinamu akatambi k'omusirikale oli gwe twatrackinga nga abbye essimu nako ngenda kakuteerawo kubanga kino kiringa gye kyolekera. I'm not recording. I want to call my boss because this is our business. It's our business. You can outside. It's our business. But this is buno bwonna butambi bwoleka bamukwata mundu nga bakola ebikolobero ku bannansi. Nzikiriza era ne kano tukajjewo lumu, nzikiriza ne kano tukajjewo lumu, then tukomewo tuwulire ebigambo bya Katikkiro.
omwana oyo abanja essimu ye omwana oyo bamuddeko essimu ye bamugyeko essimu ye bali mu mugoba n'omugoba baabwe era bagoba ku kubba ya muwala abasajja abo babbi kiragitutonakirira omwana oyo akirira ebandi ali kusaba ssimu ye bwe baba nga wali bayingidde mu bizinesi z'abantu akatambi k'ensoso kuzanyira n'akwokubiri nga bayingidde bizinesi y'abantu naye nga bano babbye omuntu ku street ekiddako amagye gagenda kutandika okubeera nga gabba abantu in a broad daylight. Kino kye kigenda okubeera nga kiddako. Now Katikkiro wa Buganda leero bw'abadde Rubaga Cathedral ayina ebigambo byayogedde nti amagye buli wegaggwamu empisa buli ebitongole by'okwerinda we binaabuuka empisa ebituukawo bye bino biriwa kwe kusanga ng'omusirikale akuba munnansi akutte fulaga kubanga tewakyali awakitiibwa ggwanga tewakyali afaayo kubanga bamanyi bwe bakola ebikolobero teri agenda bakwatako. Njagala tufune ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro. Waliwo eyampeereza akatambi ng'omusirikale akuba omuntu akutte bendera eno eya Uganda n'amukuba emiggo n'agimukwakulako ng'oli avuga pikipiki alinako bendera. Temulaba nti ebyo si bituufu n'akamu. Bendera ke kabonero kaffe ffenna mu Uganda era erina okusibwamu ekitiibwa ekyamazima bw'ogityoboola amateeka gakuvunaana. Kati oli agitadde bulungi ku mulongooti kapikipiki avuga bintu bye omusirikale n'amukuba emiggo. Abakwatibwako bwe baneefuula bannampulira zibi ekiseera kijja kutuuka baleme kumanya nti embogo yatta bbaabwe anti nampulira zibi bamugamba nti balo embogo yamutta n'addamu nti bw'atyo bw'azitta ng'ate bba yennyini ye yafa. Baba bakugamba beera mwegendereza wulira bye bakugamba obisse mu nkola enjogera eyo kyetegeeza. Nze mbakubiriza okulonda bwe kutuwa 15 mugende mulonde kubanga ne bw'osula mu lujjinga lwa lunafu lwa lubaawo era oggalawo. Kubanga ebitweraliikiriza tulaba bingi. Kiringa bw'obeera ng'oli wantu w'osula ennyumba yo oluggi lwa lubaawo nga waliwo ababbi abalala balina enzigi za byuma olw'okuba oluggi lwa lubaawo toluggala era oggalawo. Emitendera gy'abagenda okulondebwa mingi. Waliyo okulonda pulezidenti. Temulina pulezidenti gwe mwagala kulonda? Naye omuwanguzi abeera omu. Bw'atawangula waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala bw'atawangula waakiri ssentebe wa disitulikiti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omukiise mu lukiiko olw'eggombolola oba anaawangula. Anti tezifudde mugende mulonde. Katsoke nabyo tubifune. Obutatya era n'ensonga y'okulabula eri abakuumaddembe sebo. Nja kusooka njozeeze bannayuganda bonna naddala abakatuliki tuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okusaasira bonna abafunye obuzibu mu kiseera kino. Tusanyukidde nnyo obubaka bwa Ssaabasumba obw'okukoma ku bakuumaddembe bayise bulungi abantu babawe ekitiibwa ate bagoberera amateeka n'okuzaamu abantu amaanyi n'okubakubiriza okugenda okulonda. Bwebaka bwe bumu ne Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwadde era tuwaniriza nnyo. Njagala nange okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi ago gonna agakunga bannayuganda okujumbira okulonda kuno nga bakuuma amateeka
naye nga bewala okutya nga bakuuma akalulu kaabwe mu mateeka nga bakuuma mita 20 okuva bwe balondera naye nga bakuuma akalulu kaabwe n'okukubiriza bakuuma ddembe bawa amateeka ekitiibwa bawe ne bannayuganda ekitiibwa bamanye ffenna bannayuganda ziramu obaagaliza mwenna baganda bange amazaalibwa ga mukama waffe amalungi n'omwaka omupya ogw'emirembe ogwa uganda empya. President mu luzungu katono akaluka tugendamu kakwekalakaasa tetugenda kuba bamenyi b'amateeka era tetujja kwekalakaasa bwe baba tebatutambadde ntegeerekese bwe baba tebatutambadde tetugenda kukola ki ife inze kale kanneeyogereko nze nganze kale baba wange atya agamba omwana wange omulezi gwe nnina eddenzi oya ate bagenda genda bamukwate tate wange nga tunamugalamizaayo yagamba maama omwana muleke wabanga kyasazeewo kyekyo mwana muleke atambule kati mwe bamaama batate abali wano abaana abalonda abaana abatalonda abaana basobola oyisaawo eddoboozi mubaleke. Pastor Aloysius Bugingo ebbanga lyonna abadde asirise naye ndowooza project bagizuukusizza eddemu okubeera ng'ekola emirimu. Waliwo enjovu ezibadde zaagwanga n'amasanga gaayiika naye yakomyawo Aloysius Bugingo yazuukukidde bw'omala okulonda dde ewaka abaana bamuyuzizza bamuyisizaamu eggaali ne batuuka n'okudda ne bamugamba ssebo wabba eza Pentagon kati sirika layiro like an envelope. Njagala nsooke ku bigambo bya Pastor Bugingo byakozesezza then nzije ate tutunuulire ekifaananyi ekigazi oba oliawo okusingako wano. Omala okulonda genda eka bw'onoonya oma byenkugambye olyejjusa. Akakiiko k'ebyokulonda kaalangirira nti awali polling station waliwo ba agents babeesimbyewo bonna, waliwo bannamawulire bonna, waliwo ba international observers bonna. Kati olwekyo londa ddayo ewaka olinde results. Emikutu gyonna gijja kuba gikubulira ebigenda mu maaso ojja kuba obiraba. Londa oddeyo ewaka. Abakulira ebyokwerinda nabo ne bagamba nti okusinziira ku lipooti ze balina intelligence report ze batajja kutimba ku makubo buli amala okulonda ddeeka. Abatayagaliza Uganda birungi baagala abantu bagende bakole obukyankalano bakole obwegugungo. Olwekyo bagamba ddayo ewaka era ne bagamba nti bajja kujjayo byonna ebyokulwanyisa bye balina mu buyinza bwabwe nga bagoberera amateeka bakuwaliriza okudda eka. Ekyo kyantiisa nnyo kubanga oyinza obanga eka gye bakuzza si eno gye wavudde. Kuba tulina eka bwa mirundi egi ngambira neiba tulina eka bwa mirundi egi ebiri osobola okudda eka obeeka akati tosobola kubanga olina vision book Mukama nga wakamugamba nga 3 mu December nti Mukama bino mu January bino binkolere mu February bino bya March bino bya April bino 2026 ngo omuyinamu ekirooto ate noddayo eka. Era buze nti ono yali mu vision night anonye eki tani munange yalemedde we yalondedde. Pastor Bugingo katumukomyawo ni of course nokubuulira dwaki mukadde kano avuddeyo okwogera byayogera. Of course fenna tukimanyi nti Pastor Bugingo y'omu ku bantu abagobererwa ayina church of course asumba abantu wadde zakkirizo ziyita endiga naye mu bantu bano basumba mulimu abantu be batunuulira nti kati church nnyingi zigenda kubeera nga zisomesa ekyo bw'omala okulonda dde ewaka batandika n'okunokolerayo mu byawandiikibwa naye ng'amazima amatuufu gali nti ebyawandiikibwa byali mu kubeera ng'akunokolerayo ali mu kunafuya mutima gwo kukakkanya mutima gwo. Then kati kiri eri ggwe munnayuganda okulonda ng'ogenda londa ebyekisiro oba okulonda okuuma akaluluko ebyo bibyo
ne bano eno team mission Museveni at work. Team mission Museveni at work. Kale eyo netuveeyo bwe tubanga tuvuddeyo nzikiriza nsooke nkutegeeze nti General Museveni mu byonna ebigenda maaso avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine awagirwa bazungu. Bobi Wine awagirwa bazungu. Mwami Museveni kati alumiriza alumiriza olw'ensonga nti international media zonna zivuddeyo kavalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino mbadde ngambi bawanga mulowooza byakusaaga. Bw'olaba Al Jazeera ng'evuddeyo, CNN evuddeyo, DW evuddeyo, emikutu gi BBC givuddeyo. Ekituufu kiri nti amawulire gabaawo agookya. Naye ng'ovudde ku kubeera nti gookya, bino bitiisa Mwami Museveni. Mu byensoso okulaga mu butambi buli, abasajja bano bakola ebintu bino nga tebaagala babeere ku kamera. Kyova olaba bakuba bannamawulire bw'omutunuzaamu kamera nga bakugamba nti omanyi jja ku kamera tetwagala mu bikwate, era bakufundiriza ng'oli weka ekiddako bibeera biralamu. Kakati okulabisa kuvuddeyo Mwami Museveni atandise owulira obuzito n'ebigenda mu maaso. Of course international media etaddewo akazito mu ngeri emu oba endala, n'ebintu tebiwaakenga nga bwe baali babibala okusinziira nga we bitambula ku ground. Akasajja kabalimu kabatuddemu katandika protest vote ne baginyooma, kakati bali mu jirwana. Naleeta najja nagamba kalonde kabale kalonde kanoonye kalonde kakuume kabanje, ne baginyooma. Kati gye batuddeko Mwami Museveni avuddeyo agambye nti Bobi Wine ono Kyagulanyi Ssentamu musajja awagirwa bazungu. Nzikiriza nsooke nkuwa akatambi. Era mwene alemu kandidate waabwe Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akiggumiza. General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa avuddeyo n'agenda maaso n'okulabika nti ategeezezza nti gye bavudde kwesisinkanye abamu ku bannakibiina kya NUP abadde beesimbyewo yabasisinkanye, abavudde mu race General Museveni yabasisinkanye. Kakati mu nsisinkano eno Yoweri Kaguta Museveni we yasinzidde n'akiggumiza n'agamba nti gavumenti gyakulembera eyina intelligence nti some member states of the EU agamu ku mawanga ga European Union babaakinga section of political opposition mu Uganda n'okulaba nti eggwanga balikyankalanya. General Museveni akizzeemu nti balina intelligence, balina info nti amawanga ga Bulaaya agamu gawagira opposition wano okukyankalanya eggwanga. Museveni agamba nti intelligence ebalaga nti bano okusinga bali mu NUP abaagala okukyankalanya eggwanga nga baagirwa amawanga ga Bulaaya n'abalala mu kibiina ekya FDC. General Museveni bw'atyo bw'agamba nti akimanyi waliwo abali emabega wa NUP ne FDC okukyankalanya eggwanga amawanga ga EU. Onoonya ekigoba Mwami Museveni ne kikusobera, kubanga ebyo byonna ng'obitadde ku bbali ate ne bendera y'eggwanga emufuukidde ekizibu. Bendera y'eggwanga Uganda nayo yennyini emufuukidde ekizibu. Sagala kulwisa nabyo kambikuwe. Kakati katugende ku nsonga eya flag y'eggwanga, bendera y'eggwanga, bendera y'eggwanga, ensonga za bendera. Akalulu kano kampeni bwe zaali zigenda maaso n'okulabika nti zitandika, Robert Kyagulanyi Ssentamu yabitandikiriza nga asaaga. Abagizi b'ekibiina kya NUP ne batandika okulabwako nga buli omu aguze bendera. Mu kampeyini za Kyagulanyi zonna ezaasooka ng'olaba bendera. Tugenze kutuuka mu nnaku 21 ezisigaddeyo okugenda mu kulonda nga bendera efuuse kumpi akabonero k'ekibiina kya NUP, yadde nga balina mbuleera ng'akabonero, naye bendera y'eggwanga oyinza okugamba nti kakati ya kibiina kya NUP efuuse simbo mu kibiina kya NUP.
akati era bw'ogenda maaso n'okulabika nti otambula okwetooloola ekibuga eky'eggwanga Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo alesi n'ebitundu eby'ebibuga osobola okuba nti olaba bendera ekitabangawokko bendera y'eggwanga okugitimba okugitijjisa kirabise nnyo mu kalulu k'omulundi guno tukubuulira bye tulaba kasookedde nga Kyagulanyi agikwata ne bannakibiina kya NUP bendera y'eggwanga yeeyongedde okulabika okusooka abazitunda ku makubo bali ku mudido abatunda bendera ku makubo obutonotono bw'okukwata n'ez'okusiba ku mmotoka bali ku mudido bakoledde ddala bendera entono yali etundibwa 2,000 kaakati eri ku 15,000 bw'otambula mu kibuga Kampala n'ebibuga ebirala waakiri osobola okulengera bendera y'eggwanga nga bagitadde ku rooftop waggulu bazisibye waggulu ku rooftop si bendera bw'ogendako mu bitundu omuli abantu abangi nga bwayise mu mbaawo ne mu bifo omuli bamakanika nankulabye n'ebitundu ebirala ojja kusanga bendera nga baziwanise waggulu bagisiba kaakati ne bagiteeka waggulu ku muti ne yeewuuba oba ku kizimbe waggulu ku mmotoka ez'enjawulo okuli takisi okuli trailer n'emmotoka ezabuyonjo kaakati bendera y'eggwanga erabika nnyo okusinga bwe gwali gubadde aba bodaboda nabo bagufudde mugano okusiba bendera y'eggwanga ku pikipiki zaabwe bakira n'ab'obugaali tebalutumiddwa mwana kaakati n'abamu okusigala nga bazikutte oli n'omusanga ng'agikutta atambula ategeeza ki simanyi era wabadde walabiddwawo okunaabakulu mu security nga bagezaako okutagetinga abantu abakutte bendera ampuliriza ey'eggwanga kale nno mbaka ow'ekitundu ekyamukono munisipaali ye Betty Namboze munakibiina ekya NUP agamba nti mu kaseera kano gavumenti teyagenda maaso nokeka nti oba oliawo esuubira oba ekibiina kya NRM nti tebaasuubira nti bendera y'eggwanga ate NUP esobola okugenda maaso nokeka nti egikozesa ng'akabonero ak'enkyukakyuka kale nno ebintu bwe tebigenda maaso nokeka nti bitambula ekibiina kya NUP kibadde kigezaako okusharinga obutambi nga bakulaga aba security nga bagezaako okugoba abantu abalina bendera nate ey'eggwanga mbagambye nti newankubadde nga minvuuli ke kabonero ak'ekibiina ekya NUP naye amazima gali nti kampeni zino nga bwe zibadde zitambudde sofa akabonero koyinza okugamba nti akasinze okulabika kabadde ka bendera nga kakozesebwa nnyo bannakibiina kya NUP wakati mu kuwuba fulaga ampuliriza gye buvuddeko bendera y'eggwanga ebadde emanyiddwa kwewuubira mu bifo ng'awali emikolo gy'eggwanga ku bizimbe eby'enkizo barakisi z'amagye ne poliisi amasomero n'ebitundu ebirala eby'enjawulo newankubadde kabonero ka ggwanga era nga tewali tteeka ligana muntu kubeera nayo kasita agiwa ekitiibwa ekigigwana bannayuganda batono ddala ababadde bagyesembereza kyokka enkola eno wandigamba nti yaddibiziddwa ensangi zino buli woyita waliwo bendera y'eggwanga eyeewuuba nnyingi zirabiddwako nga zeewuubira ku miti ebikondo by'amasannyalaze ku mmotoka bodaboda so nga abalala batambula nazo mu ngalo naddala nga bali ku nkuŋŋaana z'ebyobufuzi okuzuula ensibuko y'okumeruka kw'enkola eno tuzeeyo ku lukuŋŋaana akulira ekibiina NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yakuba ng'atandika kakuyege nateete n'alagira abantu okukozesa bendera ng'akabonero k'enkyukakyuka n'olw'ensonga eyo baganda bange yonna gy'onooba otambuliddemu eno kampeyini yonna gy'onooba otutte omubaka obw'enkyukakyuka nkusaba ne bw'oba tokutte ekifaananyi kyange kwata bendera ya Uganda bendera eno ffenna tugatta awamu so kati okugikozesa abantu balimbe kutya nti ate tugiwambi yaffe naffe kubanga naffe tuli bannayuganda eno yali mmanduso y'abantu okutandika okukozesa bendera eno bwe butuukidde olwaleero buli wootunula waliwo bendera eyeewujja Job Kenya y'omu ku baategeera omulanga gw'okuwanika bendera eno emirimu gyagitambuliza mu kitundu ky'e Makerere tusanze yawanika bendera eno ku muti waggulu atubuulidde ekyamukoza kino okusinziira nga bwe njagala ensi yange Uganda ate era nsuubira buli muntu yenna nga munnansi aba ayagala nnyo ekyo kimulaga nti munnansi
okufuna bendera mu mirembe egiri tekyabanga kyangu. Ono atubulidde gye yagijja. Omutembe yali atambula ng'ayita waawo ne mulaba nalina eri waggulu nenziruka emisinde ne musangawo ne muganda wa eyo njagala najinguza neŋŋamba apo era bwe namuwa ssente bwenti neŋŋamba ino giteeka waawo amazima bwe nawanika bendera eyo nina ekintu kinafuna mu mutima gwange nga buli bwe yeewuba bweti mpulira essanyu mu mutima. Akkiriza nti ebigambo Kyagulanyi bye yafalaasira bye byamutanula okwettanira bendera eno, kaakano yafuuka kitundu ku ye. Kyagulanyi ensi ye kyova olaba yasalawo akwate flag eyo kibeere ekyokulwanyisa eri abo abatamwagaliza. E Makerere siwe wokka wali bendera zino, e Namuwongo abayo wandigama baziwanika mu ngeri ya kuvuganya. Naye ate Bobi Wine pulezidenti waffe bwe yatandise okubeera ng'atambula nayo buli wamu ate neefuuka ensonga. Kuwanika nsi yaffe okulabika nti eri ku ntikko. Mu ngeri y'emu ne mu kitundu ky'Endeeba ne Katwe oyinza okugamba nti bali mu kuvuganya okuwanikayo bendera. Teka musindiza ffe eno sente mmeka emitwalo 2.3 netugenda nga tutimba wonna naffe tulyako bendera nga yo tugamba Uganda yaffe yiyo yeewu kale eri ku fulaga ya Uganda eno erina kyetegeeza bw'otunuulya bulaaka eno eraga ffe tuli Bafirika abalina ettaka eddungi bw'otunuulira kale eno eya yero abamu gye balowooza nti yaabwe kale eno etegeeza nti ffe tulina obudde obulungi akasana akamementuka. Lwedi eno ebalumya omutwe, lwedi eno munnanga ate etegeeza musaayi, etegeeza brotherhood kubanga bamba pulikinga n'emirembe tebamanyi nti kala ya lwedi ku fulaga ya Uganda yetegeeza brotherhood yetegeeza emirembe. Newankubadde buli Munnayuganda wademba okweyagalira mu bendera eno kasita tagivoola, waliwo obutambi obutandise okulabikira ku mutimbagano nga bulaga abasirikale nga bawutula abantu be basanga nga bakutte bendera zino, naddala nga babugiriza akwatidde NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno akulira NUP bwe yali agenze Entebbe okuwenja akalulu, obutambi mu supamaketi emu bwakwata abasirikale nga bawutula omuvubuka eyali akutte bendera mu ngeri y'obukambwe, kyokka nakati abakuumaddembe tebatubuuliranga musango gwe yali azizza. Enkola eno ey'obukambwe ereesewo okwebuuza oba ng'okukwata bendera kati gwafuuse musango. Bano tubabuuziza oba nga tebatidde bukambwe bwa abakuumaddembe abalinga nga babaguddeko omuyiggo. Twali teeka lyetumenya okukwata bendera eyo. Iyo bendera eraga nsi yange, naawe eraga nsi yo, n'oyo musirikale eraga nsi ye. Kuba ne tuweebuuza ate okuwanika bendera mu bbanga ate musango mu Uganda. Oli mu uniform kan imagine ng'okwata bendera ng'okisikambula ng'okuba omuntu ne bendera ye y'ensi. Otaba Munnayuganda basobola bamwambaza bwambaza kinifomu nemugamba genda okuba abantu kubanga omuntu ategeera ng'oli musirikale tusokwata bendera ya Uganda n'okuba omuntu ng'agikutte. Tebasobola kikolera mu mateeka ne baga kati buli gwe tulaba nga akutte bendera muze mubalaba abasirikale nga bagoba abantu abo kubakuba n'amuggyako bendera. Kuba oba ogamba nti omuntu oyo alina omusango gwazizza, lwaki tomukwata n'omutwala mu mbuga z'amateeka? Obanga agamba nti bendera eno yerina omusango kyovudula bw'ogimuggyako n'ogitwala. Kyokka enkola eno ey'obukambwe eri abakutte bendera abategeera amateeka tebasanyusizza bwe yabadde awo obubaka bw'obwa Ssekukulu mu Lutikko e Lubaga, Katikkiro wa Buganda era munnamateeka Charles Peter Mayiga yeewuunyiza abakuumaddembe gye bajja obusungu. Ng'omusirikale akuba omuntu akutte bendera eno eya Uganda n'amukuba emiggo n'agimukwakulako ng'oli avuga pikipiki alinako bendera. Temulaba nti ebyo si bituufu n'akamu. Bendera ke kabonero kaffe ffenna mu Uganda era erina okusibwamu ekitiibwa. Ekyamazima bw'ogityoboola amateeka gakuvunaana. Kati oli agitadde bulungi ku mulongooti ka pikipiki avuga bintu bye, omusirikale n'amukuba emiggo. Abakwatibwako bwe baneefuula bannampulira zibi, ekiseera kijja kutuuka baleme kumanya nti embogo yatta bbaabu. Patriot Ssempeebwa omutandisi w'ekkadirizo lya Ssemagulu era asangibwa Mutundwe era ng'afaayo nnyo ku buwangwa eby'obulambuzi ko n'ebyafaayo, atubuulidde omugaso gwa bendera y'eggwanga.
okumakinga country wekoma boundaries borders nti kati Uganda yita wano kibiki ekyokusatu ku mikolo emikolo ja state emikolo ja government egiri official n'okwaniriza abagenyi ekyokuna okukunga abantu for national duty okukunga abantu mu mirimu eja government oba eja Uganda nti kino kya Uganda kimanyiddwa mu constitution nti Uganda ejja kubeera ne football team bagiyita Cranes Samba flag up. Uganda eri mu kuba kalulu kimanyiddwa political parties zinoonya flag ekola ki national duty nga nette ekintu kyonna ekikolebwa mu mateeka nga kya Uganda flag ekola ki ewanikibwa nene ekisinga obukulu okulaga omwoyo gw'eggwanga. Kyokka ono agamba nti bendera newankubadde ya ffenna naye eriko amateeka agagifuga enkwata yaayo okusobola okukuuma ekitiibwa kyayo. Ekozesebwa okuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Toyinza kukozesa fulaga kiro mu bbaala tekikkirizibwa. Toyinza giwandiikako linnya lyo political party yo nti DP oba UPC NUP NRM tokikkirizibwa. Tolina giteeka ku ttaka tolina gikola mu ssaati nkofiira bintu byakwambala tolina gikola mu bikunta tolina gikozesa nga business. Ssempeebwa agamba nti gavumenti erina okusima Kyagulanyi olw'okwongera ettutumu bendera y'eggwanga lyerina ko n'okuzaawo omwoyo gw'eggwanga. Weebale nnyo Kyagulanyi okuzuukusa okwagala eggwanga era nsuubira omwaka guno omwaka ogujja turnout nze ebyokulonda nange nali almost nabivaako naye waliwo message Kyagulanyi gyatuwadde nti nange ku luno ku myaka gyange nja kutambulawo ngende nkole ki nonde. Ayambalidde abakuumaddembe kati bagufudde omusango n'okukuba abantu basangibwa ne bendera. Tulabye ebintu bingi abasirikale bye bakola nga tebali mu mateeka ebintu babikola mu butamanya oba tulina bulongero ba traininga kati gwe omusirikale ampuliriza genda osoma amateeka. N'okutuusa kati mpawo omuduumizi wa kitongole ekikuumaddembe kyonna eyasoboddeyo okunnyonnyola abasirikale gye bajja obusungu okuwuttula abasangibwa ne bendera na musango ki gwe baba bazizza.